Essanyu libuganya abantu ku kitebe kya National Unity Platform oluvannyuma lw'amawulire agafulumye nga galaga nti nno General Museveni asonyiye abantu 19 emisango egibadde gibavunaanibwa. Mu bano abateereddwa kwe kubadde Olivia Lutaaya. Mu ngeri ey'okusoomooza, Olivia Lutaaya oluvudde mu kkomera ayolekedde ku kitebe kya kibiina ekya NUP okusinkana omukulembeze we Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu byonna byayogedde bye ngenda okubeera nga nkuwa, njagala kutegeeza nti ne bw'okola ekintu okulumya gundi oyinza owunzika ng'oyambye muyambe. Olivia Lutaaya newankubadde baayogera byonna, wabula avuddeyo ne yeebaza Bobi Wine, ne yeebaza President, n'agamba omutima gwa NUP gukyali waggulu mu bbanga era mu bire, era nkyakiririza mu NUP kale nno okusiba bano bandiba baasiba byoya byanswa. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero eyakkedde wali mu kkomera Ruzira, ogenda mu maaso n'okubeera ng'alambula ku munnamagye eyaganyuka Koloneri Kifeefe Kizza Besigye, ono nga yakwatirwa munda mu ggwanga erya Kenya ku bigambibwa nti oboolyawo yali anoonya obuyambi obugenda mu maaso n'okubeera nga kugamba ayingirira enkambi z'amagye ag'enjawulo okuwamba obuyinza mu ggwanga Uganda. Pulezidenti amawulire gaasanze ku kitebe gabadde gawoomokera ennyonza anti Olivia Lutaaya akomyewo. Njagala kubeera nga nsooka nkuwako Olivia Lutaaya ng'omuzadde yenna wozaala omwana oba oyagala omulabeko ng'akula naye akulabeko abeerewo. Olivia Lutaaya amaziga gamuyiseemu bwe baleese omwana we. Njagala kutegeeza omanyi kyekitegeeza okubeera ng'omwana wamuleka tugeze wa myaka 4 n'omusanga nga wa myaka 8. Buuza abali ku kyeyo bajja bikunnyonnyola. Kasooke tulaba Olivia Lutaaya then tujje oboolyawo tweyongereyo. Siba ebyobufuzi. So ndi musanyufu olunaku lwaleero nteereddwa era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze. Ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu neebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so mbeebaza n'okwagala president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert, twebaza support yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali. Amina. Ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera? Myaka 4. Myaka giri 4. Naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mu kkomera eryo ebbanga lyonna. So n'abali mu makomera beetaaga support yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi, amakooti tegakola nga bwe galina kukola. Saabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand. So n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okyusaamu abakyala okulekerwa okusiba ebbanga eddene. Kulikayo Olivia, banange Olivia Lutaaya tumwaniriza nnyo, tumusanyukidde nnyo. Emyaka 4 miramba gy'amaze mu kkomera. Era Olivia, you're welcome back. Era kati omuntu yesuuza okukula wa president. Nange nesuuza okumulaba ndi musanyufu kubeera mbadde ntangana mulanda yamukola. Let's give quick a brief coup. Baganda bange, okujjako ng'ewammwe ku kyalo gw'osinga omutima omubi ng'olimu obulogo oba obusezisezi gw'oyinza obutateeka vidiyo no n'otagiteekako nti amiina yeebale Mukama. Olaba Olivia Lutaaya ne banne basobodde okubeera nga bava mu kkomera. Bino byonna mubiteeke ebbali. Mbu simanya bakkiriza emisango, simanya baalyamu Bobi Wine olukwe, mubiteeke ebbali. Wabula tusooke tuteeke maaso nti bano abaana bavuddeyo. Era tusooke tuvaluwinge emyaka gye bamaze mu kkomera nga bagaanye okuvaamu ekigambo. Emyaka tegibadde myangu egyo. Naye olaba baatendewalirwa. Gwe lowoozaamu nga mwana wo gwe waleka naawe. Njagala kubeera nga nkutegeeza nti wa video yaffe like mukwano gwange. Mu ngeri emu yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga.
bingi ogenda kubeera ng'obiraba katugaziye emboozi eno osobole okutegeera lwaki bano bateereddwa. Tujjukira bulungi nti bano baaleetebwa mu kkooti y'amagye era ne bategeeza nti bano bagenda kubeera nga babata, naye ate bwe babakomyawo ne babongera ebbanga lya myezi ndowooza gyali 3 ne tugamba ate bagamba bagenda bata ate babongedde 3, wabula gibadde teginnaba kubeera nga emyezi gino giggwako yadde okuweza ogumu. Ampuliriza okusinziira ku buyinza constitution bwewa president ow'eggwanga emuwa okubeera nga asobola okuwa pardon abantu bonna baabayagadde, baabayagadde. Kale nno ne bano okusinziira ku mwami Museveni alabe nga bagwanidde n'agenda mu maaso n'okubeera nga akozesa akawaayiro ako mu ssemateeka bw'atyo n'abawa n'agenda mu maaso n'okuba nga abasonyiwa emisango egyo gyabateekebwako. Bali free abantu 19 be bagenze mu maaso n'okubeera nga ate oba oliawo bafuluma mu mbuzi ekogga. N'ebikinza ebinyumidde mwene ensonga kwe kubeera nga abantu ababadde mabega wa zino ensonga twatunuulya minisita wa justice omukulu Nobert Mao. Nobert Mao yasinziira eyo ng'afunye ekifo n'aga ngenze kulwanirira bantu baabwe era tisobola kubeera bweru eno ne mbalwanirira. Yatuukayo ne byemuwokya n'abivaako ne baleeta Balamu Barugahare n'ajja ne Bugumo nga mwabirabo ebyali mu paalamenti nga bamugamba boyi kuba okyali novice. Ekyo ne kigenda ne kimunyiiza ne bamugamba nedda, okugamba nti oli novice si kibi, kitegeeza nti oli muntu mupya mu bino ebintu, ddala toli mupya. Okay, naye ng'Olivia Lutaaya ali bweru, byonna biri awo. Ngenda kuwa akatambi akawanvu naye bino mbyogera kati nga nze ekisooka lino ssanyu, oba bavuddeyo batya oba batya, lino ssanyu kubanga tebalina musango. Balangibwa bya bufuzi okuwagira oyo avuganya nakyemalira oba junta. Nkiddamu ekivunaanya bano kuwagira oyo avuganya junta. Naye njagala ne bino tubitegeere nti nabadde ndaba omukulu amanyiddwa nga Lubega Sseggona akali amaggwa yabadde ne Simon Muyanga Lutaaya. Simon Muyanga Lutaaya ng'abuuza Sseggona, ddala abasajja mmwe abaasoma mukakasa Bobi Wine yasaanidde okujja mwami Museveni mu buyinza? Nga mukakasa era nga nammwe mukkiriza nti Bobi Wine asobola okujja Museveni mu buyinza? Lubega Sseggona n'amugamba asobola, ate sina kusobola wabula kisoboka okumujja mu buyinza. Era Sseggona yayongeddeko n'agamba Simon Muyanga Lutaaya nti nkumanyi wasoma oli munnamawulire nali mbaddeko looyawo, naye n'okusomako gwe Simon Muyanga Lutaaya n'okusomako kwonna kwe nkumanyiiko mu bwongo bwo naawe omuntu alina amagezi, omuntu omukulu, olowooza nti omuntu alina okufuga eggwanga alina kubeera omwami Museveni gwe totegeera? Waliwo kali kasawundi akagamba mbu kimukubye pointi. Mbu tofaawo kyabadde kimukubye pointi. Namugamba nti gwe omuntu eyasoma oli munnamawulire naawe olina endowooza nti omuntu alina okufuga eggwanga lino ali omu mwami Museveni? Pointi neeruma. Simon ali mu gaalubindi ati n'addamu n'agamba nti ffenna tumanyi era twali tubaddeko n'abakadde. Abakadde be twali tubaddeko nabo ewaffe omuntu bw'ayingira emyaka egikaddiidde mu 7 obwongo butandika okuserengeta, nkootinga bigambo bya Lubega Sseggona akali amaggwa, obwongo butandika okuserengeta. Era ebiseera ebisinga omukadde oyo basobola n'okugamba nti bakubira essimu ne baga jangu agaanye okulya, oluusi n'emmere mukakamukake n'atuuka naganze gundi bw'atabawo sirya mmere nga balina okukubira bagambe jangu mukadde agaanye okulya nno munnange gw'osobola omunyumiikiriza
n'ojja bw'ajja n'alya emmere oba n'amira eddagala era n'amugamba nti watya nga mwami Museveni byonna ebigenda mu maaso. Natasha yasooka omugamba nti muzeeyi kola bwoti, naawe ne kiba nga kikubye point. Kikyaba ategeeza nti omuntu atufuga leero takyetegeerera. Omuntu atufuga leero twandibeera tufugibwa bwongo bwa mwana muto nga ne byakola bagamba mugambe. Nenzijukira kano nzija ka Olivia Lutaaya ndowooza nsooka oba mbawa akatambi ka Olivia then nzije nyongere okubaako bye nkugamba katono nnyo. Banange Olivia tusanyusa okulaba. Nange sanyusa okubalaba n'obasinkana. Aya amanyaze Lutaaya Olivia omu ku be baasiba ebyobufuzi. So ndi musanyufu olunaku lwaleero kinteereddwa. Era obusibe sibukoze bwe baali mu convictinga sibukoze. Ndi wano ku kitebe kyaffe kya NUP ndi musanyufu. Neebaza ekibiina kyaffe ekya NUP obulabirizi obugabirizi bwe batuwadde okulabirira family zaffe baganda baffe so mbeebaza n'okwagala president waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert twebaza support yonna gye mutulaze n'okutubeererawo mu buli mbeera ffe tukyali. Amina. Ekyo kyetuli era kyetuli. Omaze ebbanga kimukomera? Myaka 4. Myaka giri 4. Naye era tetukyukanga ekyatusibya tukyali ku mulamwa ogw'okuba nti twagala okukyusa eggwanga lyaffe era tukyali ready wadde tubadde mu kkomera eryo ebbanga lyonna. So n'abali mu makomera beetaaga support yaffe kuba nabo embeera gye bayitamu sigamba nti nungi amakooti tegakola nga bwe galina kukola. Saabakyala bangi bali eyo bangi abatuula ku bikomito nga kooti tezibayita ne babeera emyaka 7 nga remand. So n'ekitongole ky'ebyamateeka kyetaaga okukyusaamu abakyala okuletebwa okusobola ebbanga eddene. Kulikayo Olivia, banange Olivia Lutaaya tumwaniriza nnyo tumusanyukidde nnyo emyaka 4 miramba gy'amaze mu kkomera. Era Olivia, you're welcome back. Era kati omuntu yesuuza okukulaba ye president. Nange nesunze okumulaba ndi musanyufu kubeera mbadde nsanganira naye muhafu. SG, tuweko ka brief ku kiwandiiko ekifulumye. Bano abantu Museveni akimanyi tebalina musango gonna gwe baakola. Nga bwe tubadde tubagamba ebbanga lyonna babadde banoonya butya bwe babata nga banoonya anyway gye basobola oyitiramu kubanga bakimanyi bulungi nnyo tebbanga lye basibidde bano abantu singa bavudde mu kkomera nga tebakkiriza emisango ebintu bye bateekawo bali bakimanyi bulungi nnyo nti bano bantu bagenda basuwenga for malicious prosecution. Kati ne bagezaako okunoonya engeri yonna gye basobola okubata. Kyova olaba n'abo bennyini omwenda abakyaliyo buli lunaku babatuukira ne bagamba bakkirize emisango babate. Kakati babadde banoonya anyway possible kwe babateera. Era baavaayo luli bakiraba ne bagamba nti bano bakkiriza emisango ne baba sentensinga emyezi 4 abamu emyezi 3 ne wiiki nga zizo ne bagamba tebagenda nazisaavinga wabula Museveni agenda kuddayo akole pardon. Naye laba ebbanga lye bamaze mu kkomera obulamu bwabwe. Ono Olivia Lutaaya tubadde tumwogerako ebbanga lyonna alina abaana 2 alina okulabirira famire. You can imagine kyekitegeeza ku bulamu bwe ne bwa famire ye n'ebirala bwe bityo. So tetucelebratinga nti babatadde nti twebaza nnyo Museveni kiri nedda tolina kyomwebazako wabula okumanya nti akazikyo abantu kwe babataddeko ne international pressure ye yakola naye ne basalawo nti babakkirizisa emisango gye bataakola. Olivia owulidde otya nga basoma erinnya lyo nti ofulume? Oyo Olivia Lutaaya n'ebigambo bya SG Secretary General David Lewis Rubongoya byagenze maaso n'okubeera nga ayogera oba akunnyonnyola nti kano kazito mwami Museveni leero ali mugula bululu
nti nate abaana bammwe temwabalaba. Kyova olaba leero ne boreholes ku byalo agenda kujja aziggulewo. Naye gye buvuddeko awo bwe babadde e Makerere Kavule wabaddewo okujjukira emyoyo gy'aba foreign soldier. Senga Olivia Lutaaya yasituse n'agamba president n'amugamba nti tusaba kutusonyiwa. Naye omwana teyabikola nti kwali kweyagalira tusaba kutusonyiwa. Bobi Wine bwe yabadde ayanukula Senga Olivia Lutaaya yamugambye maama toteekeddwa yadde eddakiika n'emu okubeera nga weetonda kubanga amazima tugamanyi. Era n'akuutira bonna n'agamba nti bano abaana tuleme kubanenya. Emyaka 4 gwe kirowoozemu naawe nga toyina baana bo. So Bobi Wine yagambye temunenya bantu bano. Kwegamba baatendewalirwa. Emyaka 4 mingi mu kkomera. In fact yatuteereddeko n'ekigambo oba yatuteerako n'agamba nti emyaka 4 tugyogeranga ffe tetuliiyo. Oba okitegedde statement eyo yabadde nkulu. Naye final Olivia Lutaaya akomyewo. Kansooke mbongereyo ne kali ke nabadde mbagamba ke ngenda okusembyayo. Nabadde mbagamba nti Mwami Museveni bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 nga boogera COVID yali mungi. Yali ku NBS nzijukira yali ne Kanale Mugume munnamawulire. N'agamba nti omuntu ategeera tosobola kukwata kubo n'otegeka kalulu mu mbeera eno eriwo. Wayita ennaku 2 amawulire ne gafuluma ng'omukulu agamba akalulu kalina okutegekebwa. Era yagamba omuntu ategeka akalulu mwene embeera obeera oyina ekikyamu. Oba okitegedde kati nzira ekubira ebigambo eby'omukulu byayogedde Lubega Sseggona nti omuntu bw'akula n'ayingira emyaka 7 obwongo buseerera. Kati oba ontegedde omuntu y'omu eyavaayo n'atugamba njogera Mwami Museveni nti ye yakola statement nti omuntu bw'okula n'oyingira kubanga yagamba nti omuntu bw'oyingira emyaka 7 amazima gali nti oba teweetaaga kuddamu kubanga ne sayansi akiraga nti omuntu bw'oyingira emyaka 7 obwongo bunaaba. Kati ate ebyo byali bibye. Oba okitegedde kati mulowooza ntegeeza ki? Manyi mwagala violence. Kati muwulira mwagala njogere. Sajjime yogera. Kati ya buloolo. Tijja kubyogera. Mwagala tugambe nti nno. Kigambo kiganye. Nammwe mubyeyogerera nigwe mukubye emiggo. Sijja. Nganye no basibula mbasibudde mubeere bulungi. Kale kansembyeyo kano. Omusajja anaatera okgenda mu ggulu. Si bwe yayogera.